tayagala bingi yitayo ddala ly'abalwadde so tayagala bingi yitayo ku kyaki ku Sande atonyesa enkuba netufuna nga 3 mwezi gwa Desemba mwaka 2019 abantu bali bangi abeekulumulula okwolekera ekisaawe kya Kampala mukadde awabeera olukungaana lw'eggwanga lyonna olw'okusaba olumanyiddwa nga National Prayer Day. Ku mulundi ogwo mu lukungaana olwali olw'14 Katonda yalungamya omulabirizi Dr. David Kiganda n'omulamwa ogwali gugamba nti yali waakusenda ebifo ebitali bisende ng'era bwe gwali okusinza n'okutendereza kwali kungi ddala. Ababuulizi ku olwo mwalimu abaava ebweru w'eggwanga n'abaakuno okwali omutume John Bonjo, omutume Ssaalongo Ntale, omusumba Samuel Mutyaba, Prophet Brobe Says King okuva e Ghana, saako bakabakyaza omulabirizi Dr. David n'omusumba Cindy Kiganda n'abalala. Wonderful marriages that bring glory to your holy name. Father, restore marriages this morning. Restore marriages, oh God. Let there be love, oh God. In the new year. Now I forgive you right now. If you're next to them, tell them. If you need to repent to someone and they're here and they're burdened to you. And many pastors today have many prophets. We have many apostles who go telling people that I will set you free. Came to the garden. Man was running away. When man committed this sin, he never went back looking for God. Banji ku olwo era nga bwe gubeera mu nkuŋŋaana zino abaaweebwa omukisa ogw'okutwala obulokozi nga tebannaba kuyingira mwaka mupya. Nyina byenkooye. I'm tired of some things. Ebifo ebitali bisende. Crooked places. Ogambye ogenda kunkulembera. You said you're going to go before me. Obitereze. And straighten. Obitereze. And make straight. Onziguse side eri. And make me cross over the other side. Ompe obugagga bw'omu kizikiza. And you give me hidden treasures. N'ensolo enkambwe gyetatuukanga. Even where the wild animals never reached. N'ekamunye byetalabanga. And even the eagle has never seen. Ogambye. You said ogenda kumenyamenya nzigi. You're going to break the bronze gates. Ez'ebyuma. Or brass. Ez'ebikomo. Or bronze. Ebyange gye byaggalirwa. Wherever my stuff was closed up. Zimenye. Break them, Lord. Zimenye. Break them, Lord. Menye enzigi ezo. Break those walls. Menye ebyuma ebyo. Break those chains. Menye ebikomo. Break those bronze of brass. Enzigi ezo. Those doors. Ebyange gye byateekebwa. Wherever my things are hidden. Menya. Break. Mu linnya lya Yesu. Jesus' name. Ayi Mukama. Lord. Olwaleero. Today. Menya. I break. Endagaano zonna. Every covenant. Ze nakola ne Setaani. That I made with the devil. Mu kumanya. With knowledge. Ne mu butamanya. Even without knowledge. Mu linnya lya Yesu. The name of Jesus. Olwaleero. Today. Menya. I break. Endagaano zonna. Every covenant. Ze nakola ne Setaani. Even with the devil. Ze neekolera. Because I made. Ne ze bankolera. Was made for me. Ezaakwata ng'omulabirizi Dr. David Kiganda bw'akyogera bulijjo nti Katonda yeetaaga okukulembera mu buli ky'obeera ogendamu ne ku olwo mpaawo yamanya kyali kigenda kuddirira mu mwaka ogwali omujja ogwa 2020. Poleza essimu. Poleza essimu. Poleza. Baseba ne bannyabo. Baseba ne bannyabo. Ladies and gentlemen, njagala okulangirira. I would like to declare twogerera as we pray. Tetukyali mu 2019. We are not in 2019. Tuyingidde 2020. Tuyingidde 2020. Olukungaana olw'omulundi guno olwa National Prayer Day jjukira luli ku mulamwa ogugamba nti ogenda kukuba abamidiyaani ng'omuntu omu ng'era gye luli mu kifo kyalwe Kampala mukadde so ng'okuyingira kwa bwereere ate nga terusosola nzikiriza yonna eri abalwetabamu.